ekyo bayita leadership. Kati gwe paras gwe mukulu Eddy Kenzo ne munno Shiba Kalungi. 1 ensi bamanyi. 2 mwayingira mu kitunga temuyina management skills oba leadership skills. Kyobula temwogera arrogantly, temwagala babuuza bibuuzo. Ekisookera ddala mwalaze nti temusobola buyinza nakulembera dde wiiki 2 ne mutapostinga lususu lwa Kimenke ne mupostinga Paraso, which is okay. Nekyo kiraga nti already you are sided. Mu music industry bobanga oli mukulembeze toyina ku deciding na muntu yenna. Mwandibadde mu dakika ezisemba mwandibadde mu postinga Kyagulanyi center mu ne mugiteekayo okwejjako omusango public obutalaba mu bituli ne mwaganya okuteekayo post ya aliyo ne screen ne mwekuba golo kiba kitegeeza muri sided n'abantu abawagira government banna abawagira government mwagala ba postinga era naye fane enough Katonda n'engeri gy'alabisamu abantu. Katonda yabalabisizza olususu lwa Kimenke n'ajjuzza shoye n'ebooga nga temusupportinze ate Katonda obbalaga nti w'amaanyi kushula lususu lwa Kimenke tukobaddeko artist yenna mboga nti munene ensi mumanyi bonna baaganye okuyimba naye tebaaganye kuyimba kuba nti baaganye no balabiddeku mubayita bakulembeze nga mwaganye okupostinga ne bagenda naye ate concert gyabadde egenda oli artist yenna gyabadde yayagadde okujja okuyimba ku ssiso ya Kimenke naye ng'obudde bugenze tebakyasobola kujja kweraga. Ebyo byali bigambo bya Fred Lumbuye buterevu mukwano gwenkwaniriza ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Ebigenda maso mawulire Eddy Kenzo yali ku mimwa gy'abantu era nga abantu abasinga bagamba Eddy Kenzo munnange oli mukozi wa state lekerawo okwegaana. Wabula ebyo byonna nga byogerwa Eddy Kenzo avuddeyo nawa ensonga ye nammwe mumwewulirireko. Yogera ku Bobi Wine omuyimbi aganye okuwa ekitiibwa abayimbi banne ekimala aganye okurecognizinga abayimbi banne mu biti byabwe mwe bagwa. That's what I was talking about and I was frustrated because I'm a victim. Kati buli muntu ali eyanvuma. Don't be part of these hooligans who are paid to just make noise and make Uganda a bad place. Beera kwomu ku bantu abalungi abaliwo okwongera ku Uganda siso okugitoolako. Nze bwe nali ntandika okuyimba ennyimba nga zirwanirira Bobi Wine ne Uganda gye ndowooza nti obwenkanya mu bitendera egimu teri yandagira ne Bobi Wine teyandagira wabula nakwatibwako ng'omuntu nensobola okufulumya obubaka era njagala okubategeeza nti eyo yendowooza yange temuwulira mu nnyimba. Oyo ye muyimbi Eddy Kenzo ng'agezaako okubanga munnange yerwanako nga ye wabula statement ze abantu abasinga bagamba tezikwatagana era omukyala Juliana Kanyomozi ono yavuddeyo n'amutegeeza Eddy Kenzo munnange Bobi Wine teyakuyise beega. Bobi Wine tannakuyitako beega wabula yagambye gavumenti eyagala kubafuula ba beega so n'abategeeza mugende mwebuze ku bayimbi abategeera copyright ate ng'eyo ensonga ntuufu bw'atyo n'amunokolerayo Silver Kyagulanyi because ono musajja yasoma amateeka era copyright amutegeera bulungi wabula gavumenti si yekola copyright bw'atyo Juliana wategeezezza Eddy Kenzo. Ebyo nga tubitadde ku bbali ye omuyimbi Waikibenda akiguddeko jukira Waikibenda yavaayo mpolampola n'ategeeza nga weyegatta ku federation eno era naye nga bw'ali memba wabula naye agenze maaso n'okuba nga alumba era ono alina obutakwatagana n'omukulu Eddy Mutwe wabula omukulu Segirinya avuddeyo n'ategeeza nga oyo watali muyimbi era n'ennyimba ze tazimanyi nammwe mumwewulirireko. Waikibenda nze simanyi na nnyimba ze era olwo ngambye nti muyimbi ne mbuuza nti yayimba ki kati olwo abantu abamu n'ogamba oba anoonya relevance ndoza abantu abamu banoonya relevance. Ye promoter Abitex ono akyagenda maaso n'okuwakanya obukulembeze bwa Eddy Kenzo. Eddy Kenzo munnange ebintu byakola si birungi. Abitex agamba omusajja oyo si mwerufu oluvannyuma lwa Eddy Kenzo okuvaayo n'ategeeza nga Abitex weyegatta ne Balamu
okola konsati ya Palaso n'omukulu Alien Skin. Abitex yalabiranga ddala obukulembeze bwono bulimu ebituli era yeetaaga kulongoosamu. Wabula Abitex avuddeyo n'ategeeza nti Eddy Kenzo yaleka emirimu gye kubanga tujjukira bulungi Eddy Kenzo nga agenda ku federation eno yali alina tours zeri agina okugendako ebweru, wabula zonna yazisazaamu nasalawo oconcentratinga ku federation. Wabula emirimu gyo tagikola bulungi nga bwe girina okubeera, era omukulu Abitex avuddeyo n'ategeeza nti Eddy Kenzo wategendereza ayinza okufuna punishment era ng'eno eyinza okumutuuzibwako ye kennyini ng'amuteekako ekivulu kya champion gudo nga ategese festival ye. Jjukira Eddy Kenzo buli mwaka abeerayo ne festival era nga singa enaabeerayo omukulu Abitex ayinza omukubako ekibwatukira kya champion gudo namukubako ekivulu awo mangu nga punishment olw'ebyo byakola. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli kujjika media ensibuko y'amawulire eyo nga nkujjayo mukwano gwange ye omuyimbi Mr. Lee era ng'ono y'omu kwabo ba B2C boys oba be bayita ba Kampala boys. Ono avuddeyo n'ategeeza nga mu butuufu we bayimbidde ebbanga eddene wabula nga music waabwe akozesebwa nga kola tunes naye nga bano tebafunangako ku musala yadde nga omuyimbi afunako 1% ku 100 ekiramba naye ne ka 1% bukyanga batandika okuyimba tebakafunangako. Era ono agamba banange twegatte tusobole okuba nga munange tulwanira copyright because kino ekintu kitunyigiriza nnyo. Imagine omuyimbi afuna 1% kakati yawo 99% eragawa. Era lwaki content creator afuna 1%? Ekyo kye kisinga okulumya abayimbi abasinga omutwe. Yogera ku Bobi Wine omuyimbi naye abange aganye okuwa ekitiibwa abayimbi banne abeetoolodde Kenzo, aganye okurecognizinga abayimbi banne mu biti byabwe mwe bagwa, abamuwa amagezi, abatuula naye abamuwuliriza. Don't be part of these hooligans who are paid Kenzo mumuwa amagezi amatuufu just to make noise and make Uganda a bad place. mumugambako nti byayogera tebiriiyo. Omu ku bantu abalungi abaliwo okwongera ku Uganda siso okugitoolako. Omusajja yamuwadde amagezi mu message yayisiza Bobi Wine okuyimba ennyimba nga zirwanirira Bobi Wine ne Uganda gye ndowooza nti obwenkanya naye mu understandi ye alowooza nti ate bamuvumye buvumi. Kale mukwano gwange nyongera kujjukiza nti obadde kujjika media ensibuko y'amawulire. Gwatalina bakuba nga subscribinga genda maaso subscribinga likinga commentinga tusobole okuba nga temunange tutambula ffenna. Nsaba Mukama Katonda abankumire mweraba.